Kati ebbanga lyekulungudde ng'abantu mu bitundu by'e Karamoja bakaaba ttwawa olw'enjala eyazingako ekitundu ekyo era nga bangi bakogganye kumpi nnyama kubaggwa ku magumba nga n'abamu bakkiridde ezzira kumwa. Mu mbeera eno abazirakisa bangi bazze badduukirira abantu bano n'ebikozesebwa omuli n'emmere basobole okuva mu mbeera eno. Mu bano mwe muli n'ekitongole Kidal Albel Society nga kikulembeddwamu Imam Kasozi era nga bano badduukiridde n'ebintu eby'enjawulo. Omukolo guno era gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu by'e Karamoja okuli Regional Kadhi wa Karamoja, Kansala wa Kangole Town Council ssaako ne ssentebe wa Kangole Main Masjid nga bano bennyamidde olw'embeera gye basanze mu bitundu by'e Karamoja gye bagamba nti eyungula ezziga. Abasiraamu abali eno ababonaabona n'abatali basiraamu baganda mubanga Karamoja n'ekyokulya n'embeera ya Karamoja si nnungi kubanga lyenyimazeemu omwaka mulamba. Bano bagamba nti okubawa emmere esukka mu kilo 3 mu buli famire tekibangawo era ne bategeeza nti wakyaliwo obwetaavu mu byalo ebirala mu kitundu kino. This is what we have never seen in life. I am 50. What your team has done is really, we don't know how we can say it. It's only God. Giving people, who has ever given sugar for relief? We have never seen it. Rice, we saw rice in 1980. So when they were giving relief rice, but all the other time they were giving people just half kilo of posho, 500 grams of posho. But this one is really a surprise. Bongeddeko nti bafuna ekizibu ky'omusana ogwabookye ennyo nga bangi ku bo ne baba ndyagadde okulima ebirime tebisobola kudda wano we basabidde abazirakisa okubadduukirira babataase ku njala ebatta bayambibwe naddala abasangibwa mu byalo. Anasalia sisi alikuwa sisi kwa tabu, hakuna njaa na uma, hakuna kitu, sisi hakuna nguvu ya kulima ya kufanya kazi. Sasa nakaa tu mwenye naletia chakula anakushukuru. Imam Kasozi nga yakulembeddemu okugabira abantu bano emmere agamba nti kyasanze takirabangako ng'atuuse n'okoza ku mmunye oluvannyuma lw'okulaba abantu abadde mu mbeera embi. Abantu beeno balina empisa z'otalabangako. Teri agudde mu bintu, teri alwanidde, abatafunye batudde bulungi wali, ate abalala bamaze okufuna ne bagabirako bannaabwe. Onasaba abantu abalina okutuukira ddala ku bantu bano babayamba olw'embeera mwe bali era bamusabye abazimbira emizikiti olw'omuwendo gw'abasiraamu abagenda beeyongera mu kitundu kino. N'olwekyo bannange embeera y'eno abantu bakyali bubi. Enkuba etandika butandisi kutonnya era mu migga gyabwe gye bimanyi giri seasonal egimu teginnakola ki teginnafuna n'amazzi. Tusaba abantu mwenna abalina obusobozi n'obuyambi muyitanga kweno ne mbayambako. Abantu abaweereddwa ebintu musanyu eringi basimye Imam Kasozi n'aba Islamic Center for Education kyokka ne basaba bazirakisa okwongera okubadduukirira kubanga bakyali beetaavu. We are given something which is good for benefiting ourselves in order. We are really happy for what we have received today. Encouraging, in case if there is any support, let's people see Karamoja. Karamoja is really very, very bad. They are doing badly. Ab'obuyinza e Masaka basimbye Namukadde atemera mu gy'obukulu 54.